mu mwaka 2025 tuteekerateekera 2026 kakati tutandika kati okukanula amaaso enkuuka tobongoota setup ya buli kimu kino bba mu mwaka kati jjo twabadde waawo police network assurance security egenda kubeera ete ekifo kigenda kulabika kitya ankabitex yabadde waawo n'abalala bangi nnyo kati kansoke mbatwalekaawo mu nkuuka mulabe buli kimu kigenda kubeera kitya then nnyongere mbawo ebirala so kompe ekyo. Nze Luko Esigire era tukuŋŋaanidde wano mu Lubiri Mmengo olunaku olwaleero ennaku z'omwezi 27 ng'ekituleeseewo nga security kyekyokuba nti nno tutuula n'abakulu Mmengo nga kwotadde n'abategesi b'enkuuka simanyi oba Kivulu oba Mikolo naye nga buli mwaka guba guggwako enkuuka ebeerawo ng'ennaku z'omwezi 31 era ng'aba security twetuula n'abakulu Mmengo nga kwotadde abategesi okuli CBS ne gutegedde omulala Abitex okuba nti nno tusala empenda ku butya bwe tugenda okukuuma abantu ku lunaku olwo era tukanyiza ku bintu bingi bye tusabye abategesi okuteeka mu nkola okulaba nti nno abantu ba bulijjo abayitiddwa nga kwotadde n'abagenyi abakulu abayimbi bayita mu lunaku olwo nga tewali n'omu afunye buzibu bwonna era nabo tubategeezezza tubawadde obweyamo bwaffe ku nsonga ya security ya traffic okulaba nti nno abantu bajja bba bayita mu ring road ono ku lunaku olwo nga tewali n'omu ataataganyizibwa kubanga bweri enkola tutera okuggala enguudo ezo olunaku olwo abantu babe nga basobola okutambula obulungi okuba nti no bayingira ekibangirizi kino. Enteekateeka nga tuziggyeko engalo ate tulinda abantu abanajja mu nkuuka tobongoota nga 31 kyekituleese wano mu Lubiri Mmengo okulaba nti enteekateeka zonna zibeera taratibu zonna zibeera malidaadi okulaba nti buli muntu agenda okujja wano addayo nga be yazze nga takwatiddwa ku nsawo bano abatapapa bakwata mu nsawo z'abantu tetubeetaaga temutawaana okwetantala Mmengo kuba ku mulundi guno security yonna eweddeyo kuba gwe mukolo mukulu ogusinga mu ggwanga obunene era ne security zonna zituwadde obudde era twebaza police n'amagye amaanyi ge batadde wano ku mukolo guno ogw'enkuuka balaze nti ddala Ssaabasajja Kabaka bamuwa ekitiibwa y'ensonga lwaki tuli mu nkuuka tuli mu Lubiri abagenda okubeera enkuuka 32 enkuuka tobongoota. Abagenyi ab'ebitiibwa abagenyi ba Ssaabasajja Kabaka ab'ebitiibwa bagenda kuyita ku main gate ye Wankaaki n'abagenyi bonna abakaadi abayitiddwa mugenda kuyitira ku gate ya main gate ye Wankaaki ne parking eri awo wansi ku mukono oba oveere omukono gwa kkono awo bagenda okupakinga abagenyi abayite kakati ate ku gate ey'omu Ndeeba ey'Ekibuye n'eno mu Mbuzi ezo zonna zigenda kubeera nzigule. So eyo y'ensonga enkulu bwetu bweri era nga ffe tumaze okufuna engoye kwolwo olunaku kyateeka nti batulina kwambala makanzu oyambala kigundi kyo kijimbo kisweta panti nga toyambala njeru kuleka ogenda kutambulira nnyo eri waggulu eri toyambala white beera mu black so that onyumirwa bulungi. So mu nkuuka ensonga yatuyawedde dda kakali no munnange ku kyalo kuno olunaku olw'ejjo